Bobi Wine is my president. Yeah. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Yeah. Not taking photos. Hello. Thank you. To say what? When you live in a state, the prison guard is worried about taking his No, you're not fat, Nobody. Omawulire getulinawo wetwogerera nga Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP wetwogerera nga si birungi aleeteddwa ku kkooti y'e Kawempe kye tuyita Kawempe Magistrates Court okubeera nga bamusomera emisango egimuvunaanibwa kubanga Waiswa yawambibwa gye buvuddeko era abadde tamanyikiddwako wajali. Twategeddeko olunaku lwajjo yabaddeko ne police station y'emu we yasuuliddwa era nga bannayuganda naddala bannakibiina kya NUP nga beebuuza Alex Waiswa Mufumbiro bamusuddewa ate era bamulanga ki. Wetwogerera wenkoledde akatambi kano ng'amaze okulipooti nga bamulese ku kkooti ya Kawempe Magistrates Court ng'agenda kubanga annyonnyolwa biki ebimuvunaanibwa musango ki ogumuguddwako. Wabula Alex Waiswa Mufumbiro wabadde ayogera ekisooka asoose n'alaga obuvumu era n'ategeeza nti musajja w'amaanyi nnyo tasobola na kubeera ng'apondooka era mu bigambo bye Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'ogenda biwulira agamba mbu n'ekiro baamutuukiriddeko nga bagezaako okumugaka okumukonviisinga alekeraawo okuwagira n'okubeera okumpi ku lusegere lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebigambo ebyo abyogedde ali Kawempe ku kkooti mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu. Alex Waiswa Mufumbiro n'atakyusa bigambo bye bamuleetedde ku mpingo wabula bamuleese wamu ne Sauda Madada era nga bw'ogenda biraba nga bwe ngenda okuba nga mbikulaga wenviiriddewo nga Alex Waiswa Mufumbiro akyagenda maaso n'okuba nga ate awulirizibwa ensonga ze oba oliawo naye yennyini okubeera nga bamusomera emisango wabula bw'ati bw'asoose okutegeeza abadde munda n'agamba abasajja bantuukiridde n'ekiro nti nga bankaka bankonviisinga ndekerawo okuwagira oba n'okubeera ku lusegere olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu ekitajja kusobokera n'abagamba nti kikafuuwe. Naye njagala babuulira wano lwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu tuwagira idea, the idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga bwe bambuze no statement bakisazaamu bwe bambuze bakisazaamu. They are on a fishing expedition. But even on their fishing expedition, they have not found fish. But I'm here to West Coast time. Court zine emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog nga koti. Ate namwe koti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you. Like all. Ebigambo ebyo Alex Waiswa Mufumbiro mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu abyogedde ali ku kkooti e Kawempe wabadde aleeteddwa nga bwe nkugambye okubeera ng'asomebwa egi ku misango. Naye kuwulira kigambibwa okusinziira ku mawulire ge tufunyeeko kigambibwa nti Waiswa Mufumbiro bali mu kumuteeka ku fayiro y'emu eriko ba Bobby Giant eriko ba Eddie Mutwe ne ba Akirewo Kivumbi. Fayiro ki? Jukira nga bwe nakugambye nga 12 Ogwokubiri 2025 parade eyakolebwa ku kitebe ekya National Unity Platform egambibwa okuba nti bano be bakwata wabula Alex Waiswa Mufumbiro teyaliiko. Kino nja kukiddamu. Alex Waiswa Mufumbiro teyaliiko ku ttiimu oba ku ba foot soldiers abaakola kino wabula naye bamaze okuba nga bamuteeka ku musango ogwo bamutadde ku musango kyokka nga kigambibwa nga kikakasibwa nti teyaliiko. Kyovula bakatambi kano nja kukazannyanga emirundi gyonna. Mu katambi ako osobola okulaba abamu ku bantu abaaliwo era nkakasanga faces ezimu zisobola okuvaayo bulungi n'oba ng'osobola okuziraba newankubadde kali mu sayizi ntono oyinza obutasobola beetegereza bonna wabula nga mu katambi ako Alex Waiswa Mufumbiro teyaliimu era nga kimanyiddwa nti ne kwolwo olunaku Waiswa Mufumbiro teyaliiwo kyokka abasajja era bamutadde ku fayiro y'emu nti gyegimu ku misango egimuvunaanibwa naye teweerabira nti ne Eddie Mutwe yennyini Akirewo Kivumbi
ku lunaku olwo teyaliiwo ate era buba wetegereza akatambi Eddie Mutwe naye yajja ava mabega wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olwo akirewo teyaliiwo naye ate naye bamuteeka ku musango gwe gumu ekirowoozesezza bannayuganda nti oba oliawo guno ekyo kikuwaasa abantu bano kintu kirala nnyo abantu abasinga bagamba kukeereyesa abalala bagamba kutiisatiisa n'ebirala ebifaanana bwe bitera nkakasoze ng'obiwulira wabula ekisinze okwewuunyisa era okumala eggobe mu kibya ye Alex Waiswa Mufumbiro okubeera ng'aleeteddwa ekyo kimu ekyokubiri ku musango guno oguli mugenda maaso n'okuba nga guteekebwa ku bantu bano era ndabyeko leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi nga y'omu ku bantu abatuuseewo amangu ennyo kubanga ono mumyuka we Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka we atuuseewo ate nga ajjukira Ssenyonyi munnamateeka omu ku abo ab'amaanyi mu kibiina kya NUP yatuuse dda okubeera ng'akwasaganya ensonga eno mu mulongo wa Kato muganda wa Waiswa Mufumbiro naye yalabiddwako dda ng'atuuka ku kkooti wano e Kawempe jjukira olunaku lwajjo baasiibye bamunoonya era nga beebuuza Waiswa Mufumbiro baamututtewa kakati olunaku lwaleero kimaze okubeera nga kikakasibwa era aleeteddwa nga bw'obiraba era nga bw'ogenda maaso n'okuba nga ate obitegeera mu buvumu bw'ekitalo Waiswa Mufumbiro n'abaako byayogera ebyo kakati wulira ebibuuzo bingi ebitambulidde ku nsonga eno ensonga lwaki Waiswa Mufumbiro oba abantu bonna babatadde ku fayiro eno babataddeko omusango ogw'okukola pareedi obutambi bungi obuzze bulaga ng'abantu bangi bakola ebintu ebyo byennyini ebyakolebwa ku kitebe kya National Unity Platform wabula abantu bangi beebuuza lwaki ate aba NUP bokka be bakwatibwa kijja kitya okubeera nga bano be bakwatibwa ng'ate kaba be ba NRM bennyini balabiddwako emirundi mingi nnyo nga nabo bennyini bagenda mu maaso n'okukola ebikolobero bino sijja kiyita kikolobero bagenda mu maaso n'okukola activities zino mu katambi ako koolaba kaliko activities za mirundi ebiri naye nga zonna zifaanagana waggulu nkuteereddeyo bafoot soldiers ba NUP nga bagenda maaso n'okukola pareedi yaabwe eyo eri mu kubayooza bayoola omu ku omu babatwala babamalawo ng'ekibatwaza kyekyo kyolaba waggulu then mu katambi aka wansi waliwo aba NRM nga nabo bakola ekintu kyekimu wabula bo tebakwatibwako tebatiisibwatiisibwa tewannalabikako n'omu ayoolebwa n'okukyogerako tewali akyogerako era bangi nezi TV ez'enjawulo emikutu gy'amawulire egy'enjawulo bavuddeyo nnyo nga bakulitisayizinga NUP ku kino era nga buli omu omuwulire agamba eno y'ensobi NUP gye yasooka okukola nkakasanga ebyo ezo posts mubadde muziraba oba ebigambo mubadde mubiraba ebyogera ku nsonga eyo nga buli omu akyogera akireeta paka ku kibiina kya NUP nti eno y'ensobi gye mwasinze okukola eno ensobi mwagikola kwegamba nga buli omu akiteekawo ng'omusango kakati ekibuuzo kiri nti guno gwatandika ddi okubeera omusango ekintu kino ebyo njagala twesange mu comment section ontereyo obubaka oba oli awo ojja kuba oyina ansa nga pate zombi waggulu red wansi yero waggulu ba foot soldiers wansi tetumanyi bana bo baali ba foot soldiers bakola ekintu kyekimu activity yemu wabula aba waggulu bayoolebwa aba wansi tebayoolebwa aba waggulu banenyezebwa media ez'enjawulo aba wansi tebanenyezebwa kyokka bonna nga baabikolera mu ggwanga lyerimu eggwanga erya Uganda olowooza obuzibu buli luddawa bwe buba bukyayi olowooza obukyayi buvaawa kakati ogwo gwe gumu ku misango egiteekeddwa ku Alex Waiswa Mufumbiro wabula waliwo ekiri emabega wa bino byonna nga bwe njagala owulire Waiswa Mufumbiro bw'abadde ayogerako era azzeemu nakkaatiriza nti ye amanyi bulungi nnyo n'ebimu ku biri emabega w'okumusiba jjukira Waiswa Mufumbiro ono yeesimbyewo agenda mu constituency emanyiddwa nga Nakawa East yena yagenda kuddira bali mwezo mu bigere eyagenze ku bwa road mayor waliwo omusajja abadde avuganya ku kifo kino amanyiddwa nga Michael Kabaziguruka ono nno ayina kadi ya FDC kati Waiswa Mufumbiro mu bigambo bye agamba nti ye akitegedde bamusibye ebirala byonna biriwo ebiti wabula kiri politically motivated nti era omusajja gwagenda okuvuganya naye amanyiddwa nga Michael Kabaziguruka Waiswa Mufumbiro agamba omusajja ono yali emabega w'okunkwata nti era akolagana n'ab'ebyokwerinda akolagana n'abasajja mu security oba oli awo kumuteekako embeera simanyi oba butamuvuganya oba atye ave mu kalulu n'ebirala byonna Waiswa Mufumbiro ayogedde ku nsonga eyo era abyogedde ali Kawempe ku kkooti offenses I didn't commit. I'm being told I was on a parade that I did not see, that I was not present. And it is all political persecution because last night they were convincing me to stop supporting Bobby Wine. And I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was precipitated, facilitated by Kabaziguruka Michael
the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziruka. Yeah, I am being charged for offenses I didn't commit. I'm being told I was on a parade that I did not see, that I was not present, and it is all political persecution, because last night they were convincing me to stop supporting Bobi Wine, and I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was facilitated by Kabaziruka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael. Ebyo bimu ku bigambo ebikakasiddwa era ebyogeddwa Alex Waiswa Mufumbiro abadde aleeteddwa ku kkooti n'akakasa era n'akonfaaminga nti Michael Kabaziguruka yali emabega w'okumusiba oba oliawo yeekobaanye n'abasajja bali mu security abeere nga akwatibwa. Kakati ebigambo byonna njagala ogende mu comment section ombuulire bikwataganira wa ne parade oba kubanga ajjukira mu kkooti bazze kumusomera musango gumuvunaanibwa era nga ogumu ku musango gumuvunaanibwa mbu ye parade eri ate jjukira omukulu yategeezezza nti buli eyalabikira mu parade ateekwa okuba nga akwatibwa. Ekyebuuzibwa nga bwe nkugambye nti Alex Waiswa Mufumbiro teyaliiyo, ekyebuuzibwa oba baaliyo batebaaliyo. Kintu kino kyolaba ku screen yeyo kimenya mateeka oba njagala ogende mu comment section ombuulire oba ddala kimenya mateeka. Era Alex Waiswa Mufumbiro aliko ebirala era byagenze maaso n'okubanga ayogera era nabino nabyo abyogedde ali awo kawempe ku kkooti mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu. Wuliriza. Wadduka bakimanyi tetulina musango era ffe tetulina musango batukunana tetulina musango banoonya minonye bambambye nga bampamba ku kkooti eno. Ekyo kikulaga nti amateeka tegakola. Owamba otya omuntu ng'omuwamba omujja ku kkooti. I was a visitor of court, ne bampambira ku kkooti. That speaks to the having the capture of power of our country. Mbadde nga mbagamba bulijjo nti the doctrine of separation of powers has a lot of sanctity in the governance of any country. Omuntu alina okuba nga judiciary wakiri yeetengeredde, omuntu alina okuba ne parliament ng'ekola, omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined, byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye nsuubiza bannayuganda nti tetwewaayo kulwana era tujja kulwana paka ku lunaku olusembayo nga tetulina gwe tutiriiridde. Bantuukiridde mukomera nga baŋŋamba nve ku Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga bateesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano olwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea. The idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga bwe bambuze no statement bakisazaamu, bwe bambuze bakisazaamu. They are on a fishing expedition, but even on their fishing expedition they have not found fish. But I'm here to waste Court's time. Court zirina emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog nga kooti. Ate namwe kooti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you. Like all other institutions, I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors. And that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, stand for justice. That's my statement this morning. People power. Power. People power. Can you please? Everywhere. Byebimu ku bigambo Alex Waiswa Mufumbiro byayogedde bw'abadde ku kkooti e Kawempe oluvannyuma lw'okuleetebwa abeere nga asomebwa nga bamubuulira emisango egimuvunaanibwa bw'aba alina kye yakoze wano wagenda okuba nga ate akitegeerera. Naye nkugambye bakitadde ku pareedi eyakubwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwakubira omwaka guno gwennyini 2025 newankubadde nga abasinga obungi beebuuza ddala guno gwabeera ddi omusango. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso era nga bigenda mu maaso nga birowoozebwa okuba nti bikolebwa kutiisibwa okusinziira ku bannakibiina kya NUP. Mbwe ekigendererwa kirabika nga kyakutiisatiisa abantu bano either babiveemu oba oliawo babigendemu naye nga bali mu kutya.
mu mbeera y'emu bo bagamba tetujja kupondooka era mukadde ke kamu ng'eri Waiswa Mufumbiro bamusomera emisango okumanya abantu bano si bakupondooka era ndowooza bwe waba awaali emabega wa bino nga kyekigendererwa alina okukyusa mu strategy eziwuliriza mukadde ke kamu nga Waiswa Mufumbiro bamusomera emisango eno nga Secretary General w'ekibiina atwalayo emikono kitegeeza bannayuganda nabo bali wiringi okubeera emabega w'abantu bano basayininze emikono jjukira nakugamba akakiiko k'ebyokulonda keetaaga emikono egikunukkiriza 1000 okwendoosinga omuntu okujja kubwa president kakati wenjogerera ng'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emikono gyaweze dda era ng'emikono egyo egikunukkiriza 1000 gimaze okuba nga gireetebwa agireese si mulala ye Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya era nga emikono egyo amaze okubeera ng'agisaabumiitinga ku kitebe akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bakakasizza nti gino gimaze okubeera nga gifunibwa era emikono gino nfunyeeko n'ekiwandiiko wano ekikakasa bino kyenjagala tusomemu ffenna era mbeere nga ngenda maaso n'okuba nga nkutuusaako information eno wuliriza. The National Unity Platform has submitted the signatures required to nominate its leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, widely known as Bobi Wine, as a candidate in Uganda's 2026 presidential elections. Nti ekibiina kya NUP nga kiyita mu Secretary General waakyo amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya bamaze okubeera nga basubmitinga emikono egyetaagibwa signatures okubeera nga bendoosinga mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu egigenda okumukakasa n'okumusindika mu kalulu ka 2026 nga presidential candidate. Confirming the development, NUP Secretary General David Lewis Rubongoya said the party had gathered more endorsements than required by the Electoral Commission. Wuliriza eringa bali mu kukwata bali ate eno activities zitambula. Secretary General akakasizza nti n'emikono gye baatusaba nkugaye basaba emikono egisukka mu 1000 emikono gye baatusaba Rubongoya agamba nti tuli tusobodde okukuŋŋaanya emikono egisukkira ddala mu egyo egyali gyatusabibwa era emikono gyonna tusobodde okuba nga tugireeta tugisabumiitinze ku kakiiko k'ebyokulonda awatali kyakwekwasa. Kino lwaki akikoze bagamba nti waliwo emikono egimu gye bayinza okusunsulamu ne banoonya bye beekwasa oba oliawo ne bagiwandula oba ezimu ku excuses ezo ezimu zirabiddwako naddala mu ba councillors ba mayors n'abalala babadde bawandiisibwa akakiiko k'ebyokulonda. Kakati David Lewis Rubongoya agamba nti ebimu tubikola in excess tusobole okuba nga abantu bano tubabuza kiki kye bayinza okuba nga beekwasa. Wuliriza tugeze babadde basaba emikono nga 9 ayinza okuba aleese emikono nga 15 nti singa ogeza n'okola ensobi gwe w'akakiiko k'Electoral Commission n'omala ogamba nti emikono egimu tetugikkiriza oba emikono egimu n'obaako ky'ogicomplainingako emirala egijja okukola nga backup already gibaawaawo era kino baakitegeezezza n'abamu ku bakansala baabwe abazze ku bifo eby'enjawulo nti kino mwetegeke kubanga abasajja balina mission ey'okulaba nga abamu temunominatingibwa kubanga oba oliawo bakimanyi bulungi nnyo nti singa bakunominatinga candidate omulala owa NRM oba ow'ekibiina ekirala bakimanyi nti shuwa ddiiru ogenda kuba omuyiseeko. Kakati wano ke kakodyo ke batandise okukola munominatinge ku first day ate bwe baba bakusabye emikono 10 leeta emikono egikubisa mu egyo kumpi emirundi ng'ebiri oba 3 n'okusoba kubanga ebyokwekwasa birina okuba nga bibabula. Wuliriza We are very grateful to many citizens who defied fear and intimidation to endorse this change. Nkugambye okusinzira ku bannakibiina ekya National Unity Platform bagamba nti bino ebyokuwamba abantu n'okubakwata n'okubabuzaawo n'okubikola babikola okutiisatiisa bannayuganda oba oliawo okugenda mu kalulu kano nga either bali mu kutya oba oliawo n'obutabigendamu. Kati David Lewis Rubongoya agamba nti asiimye ennyo era yeebaza nnyo bannayuganda abagaanye okukkiriza okutiisibwatiisibwa kuno bo ne bagamba nti emikono tujja kugiwaayo ate era bwe batyo ne bagiwaayo kubanga akugambye emikono egyasabibwa egikunukkiriza 1000 basobodde okuraisinga emikono egikubisa kumpi mu egyo gye basaba emirundi egiwererako ddala era nawunzika ng'agamba we have submitted over and above the required number of signatures nti tuba submittingidde tubawadde emikono egisukka era nga gisukkira ddala mu egyo gye baali basaba. The Electoral Commission requires each presidential aspirant to secure endorsements from voters in at least 2/3 of Uganda's districts before being cleared for nomination. Nti akakiiko k'ebyokulonda kasaba aba presidential aspirants ba candidates abeegwanyiza kabasaba emikono kumpi 2 bya 3 okuva mu districts zonna okwetooloola eggwanga erya Uganda
Lubongo yagamba nti ffe tusobodde zitambula era emikono gye tufunye gisukka ne mwegye egyali gyasabwa n'ezimu ku districts ze badde batusaba ffe twazisusiza districts zonna okwetolola eggwanga twazitambudde era nga bagamba nti Bobi Wine's successful submission moves NUP a step closer to the official nomination stage. Nti emikono gino bannayuganda okwendoosinga His Excellency mu mbeera eno ne magini y'emikono ereeteddwa batadde NUP ne president waabwe mu kibiina kya president w'ekibiina kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kifo ekyokumwanjo okulaba nti y'omu ku abo bagenda okuteekawo embeera y'obunkenke mu kalulu ke tugenda mu kubanga jjukira ebyaliwo bimanyi era ebigenda okudda obisuubira. According to the Electoral Commission, nominations will be held on September 23rd to 24th, 2025, while parliamentary nominations will follow on October 15th to 16th, 2025. Uwuliriza gwabadde tamanyi. Ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omwenda September, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze ennaku 2 either nga 23 oba nga 24 lwe bagenda okuba nominatinga abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga. Ate bo ababaka ba parliament bajja kunominatingibwa wakati w'ennaku z'omwezi nga 15 ne 16 2025 omwezi ogw'e10 kitegeeza guno omwezi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda munominatinga n'abamu ku balala abeegwanyiza ebifo ekifo ky'obwa president nabo bagenda kubeera nga banominatingibwa. Kakati gwampuliriza omubaka wo mutegeeze saawa ya kunoonya ground, saawa ya kusaba nnyo kubanga ne wiiki ejja tugenda kubeera wano ku mukutu ogwa Red Zone TV gwennyini nga tukutuusaako abo abanaaba baweereddwa kaadi y'ekibiina kya NUP. Twakakasizza okutandika ng'ennaku z'omwezi 15 kaadi egenda kubanga egabibwa. Kakati zino ensonga ziri wano eza parade ez'okukwata bannayuganda bo bamalirivu okusigala nga batambula n'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bwe nkugambye bamaze okwendoosinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebafuddeeyo oba ttiimu ye mugikutte oba bawaiswa mu fumbiro bali mu mabega wa mitayimbwa naye ng'ebibuuzo bingi ku nsonga eya parade eyo nti ng'oggyeko ekyokuba nti n'abeena mu baakuba parade bo tebanoonyezebwa tebakwatibwa ekyo nga tukitadde ebbali ddala kigendererwa ki ekiri emabega wa bino byonna. Wuliriza akatambi nze gye mbeere nga nkwongerayo. Tuva ku kakutu olina omuweereza wo Ssaabagave up top boss. Wow, I love that. Tutandise bwe tuti lwaki His Excellency Bobi Wine tebamukwata kyokka abaana abalala babakwata over the same cases ate naye zakola ki zakola. Omanyi abamu bwe twogera ekigambo protest vote abamu mukitwala ng'ekyokusaagamu naye abasajja abo bamanyi kyekitegeeza okukeera ku makya ng'obadde olina obuyinza ne bukugendako bamanyi ekyo gye kisobola bakomya bwe bakeera nga tebalina buyinza ku bintu bye bakoze abantu. Kati buli kintu kyonna tebakisaagiramu kasita kijja in line kukubasuuza obukulembeze. Kati lwaki oyo ye tebamukwata olw'ensonga bakimanyi anything can happen. Abantu basobola okukeera enkya nga they have walked the talk. Protest vote abantu bakeera enkya ne beegugunga. Kati bwe beegugunga baba beebuuza ebintu bwe bitabuka tujja kwetaaga omuntu owokwogera naye either mu mirembe oba by force. Njagala nsooke nkuzeeyo emabega mu kwekalakaasa kwa Kabaka nga bamuganya okugenda e Bugerere. Abantu beekalakaasa ne beekyanga mu bitundu bye Uganda ebyenjawulo. Ekyaliwo abaaliwo mwabiraba. Museveni yabeera mu mbeera ya fear ng'alabira ddala gavumenti yekola ki egenda. Yajja ku TV ebiseera ebyo yali UBC oba yali UTV najja n'agamba I'm calling His Majesty but he's not picking my calls. Bubu video obwo lwaki temubuzza baana mwe temubuyina mu archive abantu babirayo byenjogerako bumbuze nzisiina bwe mbujja ababuyina mu archive mu bujjeeyo mbulaga abantu. Yamukubira essimu. Lwaki yamukubira essimu? Yali anoonya omuntu asobola okwogera n'abantu abakakkanye kubanga abantu wali tusobola babalula bakuba bamalawo. Yali anoonya omuntu owokwogera naye. Kabaka n'agwana okukwata amasimu. Bwe yagwana okukwata amasimu bwe busungu n'afuna ekyokuyigamu embeera emala okukanaga omusajja ono n'anvaamu nga noonya omuntu owokwogera n'abantu abantu batabuse n'anvaamu. Kyova olaba Kabaka yagenda amusokoolamu mpolampola. Olwaleero ng'olaba SFC mukuma n'amuyingira okutuuka olwaleero nti Kabaka ali mu buwambe. Lwaki? Abo kukikwatagana n'obuyinza tebasaagamu. Yamanya nti mu kaseera abantu babadde batabukidde obadde onvuddemu nina okunywamu amaanyi g'obadde oyina. Kati bakyakimanyi nti His Excellency Bobi Wine gakyali maanyi asobola okuinfluencinga abantu. Ayina ekyokulwanyisa kye bayita influence. Sente tuzirina ebyokulwanyisa tubirina
naye ate alina weapon ensinga okubeera dangerous eya influence. Kati tebasobola keera nti bamukwate nti bamutwale nti abantu bwe banakeera nga beegugunze ani anayogera ne bawulira nga tebamuleseewo nti bwe binaatuuka olwo nga twogera naye mu mirembe bayinza omukaka. Wano kyovulaba omukulembeze muba muyina kwogerezeganya naye muga nti owaayi buli ekikufuula vulnerable kyekiseera okyetikkule bweba famire gijjewo. Lwaki abantu nga batabuse ng'abasajja balaba obuyinza bugenda bali mu desperate moment balina okutekinga desperate measure asobola okukwata omwana wo ne bamuwamba ne bamukuteekera maaso awo ne bakugamba ogenda kwogera n'abantu bakakkane bw'oba ogaanye bakuta abaana bano bamunyalwanda ba Bobby babasiyaze bakuteerawo omwana omusajja n'akugamba nti ngenda mukuzizikira ngenda kukuvubiika omwana wo n'akugamba ngenda kuvubiika omwana wo bw'ogaana okwogera n'abantu. Muzadde ki mbuulira omuzadde nga mutuufu essajja mukalakasa w'ekitega amugjeyo amukubye ku mmeeza akugamba ngenda kwevubiika omwana wo bw'ogaana okwogera n'abantu bakakkane. Kitegeeza awo ebimufuula vulnerable ayina okubyejjako. Wano wetulaga kati eyo ensonga lwaki ye tebamukwata bali ne babakola ki ne babakwata. Bwolaba Kabaka bwe bamuggyako abambuwa ne batandika omuteekamu ab'SFC ne bagenda nga bamunywamu amaanyi mpola. This is the same strategy they are using. Bonna abali loyo gyali babamusokoolako basobole omuyingizaamu abaabwe. Golooza mu baana bonna abali ku ggaali y'omukulembeze bwe baba nga basobola okukuyingiramu mu bifo ebirala byonna mu security gye batasobola kuyingiramu security bagiyingiramu bwe base noono wabawaawo ali in the making nti kati ani addako awo. Era baganda bange be batannakwata mukimanyi nti sawa yonna babakima kati mulina kutambulira mu mbeera yakwepima nti kati abaana baabo baneno be baleese be bagala okuyingizaamu batunula ne baga ani alemesezza nti mutuggirewo Jamshidi bona omujjawo nze wendi awo am the second in command batandika okuyingizaamu abaabwe nga boolaba bwe bayingira Kabaka. Kati batu bamulekawo nti akaseera kayinza okutuuka essaawa eno akyali maanyi akyalina influence ku bantu bwe bitabuka gwe tusobola okukozesa okwogera n'abantu. That's why bamulekawo. Anything can happen. Mbolira wawe Uganda abantu nga batabuse ani asobola okwogera nabo. Ojjukira ebiseera bya Kayihura wane bwayise abaana baali batabuse bayitaani kubyali bwayise temwabiraba ebyali bwayise Kayihura yayitaani tijango oyogere n'abaana ba ghetto. Kati bamanyi influence yayina nti ekigambo ki abaana bakiwulira okutabuka konna okwaliwo bwe yejja n'ayogera embeera nekola ki embeera nekakkana. Otegedde lwaki ye tebamuyoola essaawa eno amaanyi gakyali mangi influence tebannamuyingira kimala kubeera nga influence eyo bagimunywamu ensonga lwaki akyaliwo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawe